abatulaba nze DJ Senior B Mix Wizard oli ku Sakata Vibes. Mugenyi gwe nina leero mwana wa buwala agenda batunyumiza emboozi ezibeera mu bbaala obulamu bw'ebbaala abaana bawala babayisa batya si abakolayo bokka n'abo abakyakalirayo. Byogenda owulira bibimu ku ebyo ebisanyusa mu bbaala, ebitiisa mu bbaala, ebyewuunyisa mu bbaala, ebirungi n'ebibi. Bya ddala ate ng'obadde tobimanyi. Bw'oba obimanyi kitwale nti ku gulawundi biralamuko okategedde mwana muwala agenda batubuulira buli kimu talina kyagenda alekayo. Amannya gogenda owulira mu mboozi eno bwe liba nga linnya lyo Sole naye tetutegeeza ggwe. Bwe tubanga emboozi omulama gwe tuliko ng'akagato kakutuuse ggwe ng'olabye tetukwetondera wabula kyusaamu kasobolya ng'akagato kakutuuse okategedde bulungi. Nkujjukize nti emboozi bwe ziti tuba nazo wano ku Sakata Vibes olina okola subscribinga era okitegere nti emboozi zikutuusibwako Shalom Supermarket Nalugala ku luguudo olugenda Eggaluga. Genda okole shopping wa buli kika wamu ne bannaffe ba Appellation Medical Care wali enkumba ku bitaala ekyengulu nga ku kyambuka ku university, ne bannaffe aba Smart Handling Hygiene nga bakugamba nti bakunganyiza kasasiro owa buli kika kasitoba mu Katabi Town Council bakubireko. Abo bonna ennamba zijja ba ku screen yawo bw'olaba ennamba bakubireko. Aba Shalom genda shopping, aba Smart Handling Hygiene bakubireko bajje bakunganyiza kasasiro. Boza n'amategula, boza ne tiles, boza n'entebe za sofa, bafuuyira n'ebiyenje biku mu nnyumba. Smart Handling Hygiene. Wamu ne bannaffe aba The Point Bar Eboya buli lunaku olwokubiri ebeera bucket night. Wamu ne bannaffe aba Login Lounge Eggaluga buli lunaku olwokutaano ebeera bucket night. Abo bonna be mbagamba mbeerayo nze omu ku badijja babeera ku line up mu kusabula endongo. Tosaanidde kusubwa. Login Lounge kutegeeza ennaku z'omwezi nga 28 Ogw'ekumi La Poco Branch Festival season yoku ekomawo n'amaanyi mayitirivu nnyo. So beera ng'ogoberera emitimbagano gino subscribinga nkwagaliza okunyumira emboozi kantu ku kantu. Tuleetedde story ya mwana muwala ono ye Sharihan naye nze amannya agaakozesa nnyo manyi lya Shamuza. Oli musiraamu? Yes, nyabu. Oli serious oli musiraamu? Ni musiraamu. Kuba oyogera linnya Shamuza mpulira nga lya basiraamu nnyo naye tobulabika obusiraamu. Anyway, tewali era kabonero mutendera muntu gwayita kulabika ddiini naye mulimu abamu kale ngulabira ku neeyisa, ennyambala, enjogera. Nanti kati emirimu gye tukola gye kitutuusa ne twesanga tuli wetu. Osanga mudde waffe weddembe tukiba haja kyaba wedde. Ebyaddala? Ebyaddala. Ekyo nno kirungi. Ekyo nno kirungi. Osobola osalaamula omuntu? Ne mutoza shahada bulungi. Oli serious? Senior B tugende kusiraamu? Oba kusiraamulira wano ku kamera? Nanti nakola tayiri naye anti shahada njagala okusiramuka naye nina ebintu bye ntunuulira mu bulamu bwange nga bye bibulako byokka naye ng'ekisinga obukulu mbulamu omuntu anjubisa kajubisuddi mukunjubisa okwokunjagaza obusiraamu si kuŋŋamba nti osobola baako ky'oŋŋamba eky'obusiraamu muli nfune okwagala eddiini eyo segera kyembulako ekyo kyokka naye olaba okwagala ennyo eddiini y'obusiraamu era olina okuba nga obeera nnyo mu basiraamu. Nze neegomba obusiraamu naye sibeera mu basiraamu. Sibeera mu basiraamu kati awo kijja kukaluubirira nnyo nnyo ddala. Ekyo kye babeera bagamba mbu sirina inni nokita inni wallahi abasiraamu yonna gye muli assalaamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Okategedde rahmatullahi wa barakatuh. Kale oli otya? Ne fine. Shamuza. Shamuza. Fasame yange okulaba wali okola mu bbaala. Simanyi oba okyakola mu bbaala. Bbaala wazivaamu? Bbaala nazivaamu. Olw'ensonga ezimu nga mpulira zinsuseeko. Nsonga ki ezakujja mu bbaala? Ensonga ezasinga okunzija mu bbaala. Ensonga esooka. Gwali mulimu. Siraba ddiini nti eguvumirira ng'ogenze funa mulimu. Kasoba nga tokola bikyamu ebikujja mu ddiini. Gwali lwaki bavaayo? Ensonga esooka gy'emikwano gye tufuna mu bbaala. Emikwano egyo. Ebiseera ebisinga nga azze akwana ayagala obeere mukazi we.
abasajja abo be basingira nze ddala okunzijja mu bbaala. Senior B kate bankube n'empi. Abasajja nali nfunye empi ne ngamba lwaki siba mu bbaala. Ng'ate balwanira ki? Nali nfunye empi. Nga balwanira ki? Baagala kuba nze. Wabula sidde okulwana. Nga baagala kuba nze. Nga ki ekikubye? Aze ankwanye muwadde tayimu yange njogedde naye. Simugambye namugamba nti oba nkwagadde. Wabula ate ansanze n'omulala nga naye ankwana. Kati ekyo ne kimuluma. Ebyaddala ezo ne ziba mpi. Neegobako lumu n'omuntu. Sinyabye manyawo nali nkole wa kibaya. Neegobako lumu n'omuntu okuva munda awo. Ne neetoolera emabega ku garden. Ne nkomawo eno mu maaso kate ntomerera emmotoka ya kibaya. Nensala nenzira munda. Ne ngenda eri waggulu ku DJ's box kibaya yaliyo ne neebuzaabuza ng'agenza okumubuuza ebyokunywa. Ne wabaako asooka n'ayimirira ku mulyango. Bagira nenvaayo waggulu nga maye agenda kunsabika kituufu oluyi. Yangamba gweyitawo mangu tugende ewaka. Ne mugamba sirina gye ndaga. Naye nga just ansanze na muntu. Naye nga naye yankwanyiko olwo. Kyamuze oba wali omunyweredde akasente ke bambi. Bannaye ozze okunkwana. Ozze. Nga gwe sinyabye oyinza okujja ngamba Kyamuze how are you? Cause I'm fine, how are you? Onywa ki? Nze nywa kikiraabu. Bakikuwe. Tutudde toyagadde kunkuba malusu. Kwanza okonkuita kuba malusu. Tuyagadde njogere ng'emimwa gikala. Kye ngamba. Bale manyi nti okujja wano ne kuba lyrics mba kusabiriza amalusu. Nedda. Tuyagadde njogere ng'emimwa gikala. Ongulidde kikiraabu. Onyumya tuli mu kunywa. Ekisooka mbadde sikusabye ku kyakunywa kyo sigambye nti nguliraayo wabula gwaze n'ambuuza Kyamuze onywa ki? Ko nze nywa kikiraabu. N'oŋŋamba kireete otuule wano eno. Otandise okkuba amanda ago okakasa. Nkugambye mpaamu time. Olw'okuba nze neerungiira ntuuse wali eri n'omulala naye ankwanya ate gwe mutandika onnyiiga. Naye ne weerabye era si gwe yasookako okunkwana. Abasajja banyiiga ddala bwe bato ng'akuguliddeyo ecupa emu. Anyiigira ddala nnyo. Akacupa kamu akabbiya. Anyiigira ddala nnyo n'agenda ne wa manager n'amugamba oyo omuwala wange naye afuna abasajja abalala. Oba aba yakwokyezaamu. Kungulira bbiya. Akugulirayo nga kibaketi. Akugulidde akacupa kamu aguze nnyo aguze bubiri. Akacupa kamu bwe kati. Ali awo akuba malusu. Naye naddaawo nayo inoolena. Oyinza n'omugamba Justin nawe ndaga mpaayo ebbiri. Naye nga Justin ozimusabye nga kyaliiwo. Ne kati ye n'alowooza nti oba omwagadde bambi. N'ogenda okukomawo. Agamba oyo mukazi wange. Era bw'omusangirako omuntu yenna afudde. Kati kansooke mbuuzeemu awo wennyini kubbiya. Omusajja ggwe okutegeera nti nno kati ono ali mu nkunkwana bya ddala n'omuwa obudde nga towa bantu balala budde mu area awo okubako olwo lunaku. Abaguze mwenge gwenkana ki? Nedda. Okuwa omuntu obudde. Just nze bamuwadde respect ye. Tugambe. Saga kwegerezaako. Kuba nze kati newe mbasiguze mwenge era oba ojja kunyumya nange. Naye mbadde njagala kuwa example nga ya Shabati. Shabati omumanyi? Omumanyi mutegeera bulungi. Shabati alina n'omukutu awo baguyita African Zone. Kwanguza akulike. Era ndowooza naye ajja kunoonyaka omuwa akantu. Gwe tugambe Shabati azze. Akulabye. N'akubuuza onywa ki? Kati mu ndaba eyange ebbanga limaze mu bidongo oba mu mabaala mu bulamu bw'ekiro bw'ebbaala. Abasajja era bakwana batandikira mu byakunywa. Kati baatuuka ku level nga tebakyakozesa na bigambo. Kasa kusindikira ebyokunywa obeera omanya akabonero akasookera ddala. Ali mu weebale. Okuggyako nga gwamusabye awo kyanjawulo. Naye wabanga yakusindikidde kaba kabonero akasooka. Kati Shabati yakusindikidde ebyokunywa. Alinako sindikira byenkana ki okubanga ogendamu obudde nga tokkiriza na muntu mulala yenna kuliraana ng'oli ku Shabati yekka. Era nga lunaku lumu bwe luti. Alina gula mu lunaku mmeka? Nze wange mukwano togula mwenge lunaku lumu n'olowooza mugenda kuba time yange munanga aba bonna mbeesonyiwe. Nedda baaba. Aye n'oba ogugula buli lunaku.
nze tebyanteekangako kkomo. Kukola ki? Kuŋŋaana bankwane. Era gwe otandika okuŋŋamba mbu oyo ogundi takwana nnyiiza, gwe ngenda okulekawo. Ebyaddala. Ebyo bye bimu bye bansiggya mu bbala nga nkoye okuyomba n'abantu. Abantu baali batandika okuteekawo embeera. Nti oli wange. Kati Mugi wange oyo omulaba, manyi sitamwongera. Mugi wange oyo omulaba. MC Mugi. MC Mugi oyo. MC Mugi twakola naye mixtape. Muginoonyeko wali ku The Remix Wizard okuli mixes. Gyali eyo. Oyo Mugi wange omulaba. Ye musajja yasooka okunkwana ewa Kibaya sijja kulimba ne mukkiriza. Bambi. Era nga tweyagala. Nga buli omu afa ku munne. Nali mbalaba. Kati obuzibu bwa Mugi teyamanya mulimu gwe nkola byetaagisaamu. Omulimu gw'okola gwetaagisa ki? Omulimu gw'ebbala oba ogulaba. Togenda genda owe kasitoma ekyokunywa okimukanyugire bw'otyo otambula oveewo. Nze okugamba tuula wano tunyumyemu. Togenda kwenda kasitoma akuyita embugwe, Shamza, gwaba John Saving. Gwalina omwesooka. Kati obuzibu bwe bwali, ogenda ne weesooka bakasitoma, obeetwalidde bakwani. Ogenda ne bakasitoma, oyakwana. Omwana aguteeka mu nnyindo. Mugi naye alina ebbuba. Kati ate mu basajja abasinga ebbuba, Mugi mulaba edduka. Ebyaddala. Kuba ate Mugi ne waba mukwano gwe. Ate oli mukwano gwe. Nansanga naawe nga mukazikiza. Naye nze siri mukwano gwe nnyo. Oli gundi we. Workmate. Tukola omulimu gwe gumu. Oba nkugamba ani. Nje ne wakusanga ne mukwano. Nga Gaza. N'abasanga mukazikiza. Mubadde mwekwana. Ebyaddala. Oyo Mugi talina budde. Naye oba ate wanyiga alangira oyo gw'olaba. Naye oba engeri gy'abeera mu environment eyo ndowooza abantu babeeramu balabika babikola. Anti balabika babikola naye ate olina okwesigako ku muntu gw'oyagala. Gwe buli koolabye n'ogamba nti oyo yakwana. Ekisinga omunyiizaako. Buli omu gwansanze naye amunjagaza. Ekitegeeza alina owuliriza nnyo akayimba ka Lutaaya. Omuntu yeekuuma yekka. Ekyo kyennyini omuntu yeekuuma yekka. Omuntu n'omuteekako amateeka genkanagata n'omugamba omuntu totambula n'omugamba leero sikwagala kulaba nagundi. Nga n'asazeewo kwenda. Nyenda n'akatayi ne katasala. Naye ebyo tabiraba. Kati y'omu ku nsonga lwaki wava mu bbala. Mugi yali asuzise okunteekako akajanja. Oba ye yali ayagala olwana ne bakasitoma gwe badde. Mugi yanjooga nnyo. Si Mugi just ye Mugi ejjaddangawo ne kimupika n'asulayo microphones n'atambula n'agenda. Kibaya n'akuyita n'akuvuma. Mambaga n'akuyita n'akuyombesa. Kibi kyo kitegeera. Nga so Mike azisuulawo lwokuba muka kati senior binkunyumiza. One day nalina mulwadde nanywa omwenge mungi lwali lwakunako olwo nanywa omwenge nga mungi ate nga ntabula no Smirnoff eno Kirabu eno Guinness eno Ambiance Uganda Walagi nga gunkuba kituufu ntandika okubolooga nzize emmeme saa 7 ogw'ekiro nga nzize emmeme kuva ezo essaawa paka ssaawa 10 ez'emisana nagenda fashuwa nga siina n'amaanyi nagamba Kibaya yennyini ne mugamba anko leero ndi mulwadde siina maanyi nga mpula ne kamunguluze najja bambi Mugi wange okundaba naye nga fashuwa siina nagatambula nga siina gatambulira ddala mpula kamunguluze agenda kukwatako nga siina gatambula nimugamba ndeetayo emicungwa wenjire ginengejje ginzizaamu amaanyi gye ginsala omwenge kati ng'emicungwa agireeta kumbe ekiro oba enkeera kati emisana nga nafunyeyo redde koole yankubidde dda titujja kukulaba leero mbagamba ndi mulwadde ne baŋŋamba katujje kati mama nze gwebalese mu buliri nga neebase atalina maanyi bansanga wabweru nga n'okwesigama neesigamye siniyabye ekyali awo kusala munyindo mukabonye bannange kati awo olunaku ndi empi ng'anyiiga ng'adda munda ng'asiba mayiki ng'azisuulawo ng'adduka misinde ng'asamba piki ssaawa 5 ng'agenda banoonya MC Mugi talabikako
emusimuge omukazi amuchaye emusimuge biki ngaddawo ng'akola buvuyo ate akimanya ataliyo kale bannange obuvuyo yabuko yasaba kisala kutambula nnyo waakolera kuba nti manyinza ofuna yangulira bbiya ne tuddawo tunywedde mu bbiya waffe n'anyiiga n'asulawo mayiki n'avaawo kuba mumanyi yasaba kisala kutambula naye nedda olwo olunaku ndo nali nfudde kuba namulaga siina maanyi sisobola kutambula ndaba ate wansanga nga nafulumye edda neesigamye n'okwesigama omumiimu babi nekimuluma nnyo nanyiiga mpa ebintu byange n'ayomba twawule nga masikuinaako buzibu tusobola okwawula anti ze seesiba ku biganyi kati wakomyewo siniya binakomyewo weebityo weebiri anti wananyinza ng'era mubiira naye kati ndowooza kunyiiga kutono kuba ebbala wagivaamu ndowooza yali emunyiiza kati ate kireesa obuzibu simu ku simu tebavaako abasajja mbeera nnyo ku simu nga nkyatinga nabaani nze nebiseera nange newembeera nze mba nina obuuza baani n'abamulaze bonna benkyatinga nabo nenkubuuza n'omukuwe sisita wange ono yuno mwana ali bweru muka mutabani wange abampita gundi nemugamba ono obbi wange namuleeta ne wali eri ku lwogeni n'amulaba bulungi nnyo bagira n'agenda buli omu mumulaze naye yeera asigala kikola ki kimulumira amanye ogiwamba n'agamba edda eno esimu naye gyatwawula namugamba tewagisondako naye okusinziira ku byonna byonyumiza kitegeeza kati gwe olina kubeera namuge oba olina kubeera namuge lwaki kubanga alina obubonero obulaga nti akwagala ali protective asawo obukuumi obw'enjawulo okusigaza okunjagala njagala naye ate eryebbuba nze eryo sirisobola sinya bbiri liryasukka ebbuba lingi gwe kyoba omanyi tuddeyo wali mu bbala wobadde onyumya wali oganyeko omusajja najja nakukwana n'ogamba saagala yakuddamu ki yabulira atya yakola ki yajja nankwana nze bubbiya bwe namugamba nedda sikwagala nangamba bw'ogambye nti ye nensitukawo neŋŋenda eri nansangayo ate manyi kisinga okunnuma abeesibako baba bawunya akamwa bannange omusajja najja nakwana naye nga fashuwa ate nga ayagala nnyo okukuba akaama naye nga fashuwa buli wajja okusemberera owulira n'emmeme esiikuuka sajja naneesibako mugamba sikwagala mbuna edda jangu twogeremu oyagala ssente mmeka nze sooka okukolera buli kimu kyoyagala biki kale nekimuluma ate mugiwe yajja nengera nentula walimu nangamba obwo obwana obuto obwo butalina ssente obwo bwe basigula ebyekisiru nemugamba nze kenjagala bwe tolina by'oŋŋamba webale bubbiya bwo nangamba nsobola n'okukugulira omulala oba oyagala ekimu nsobola okukikukolera naye jangu tunyumyemu nemugamba asiina budde nenga kati oyo ng'ali mu myaka ng'emeka awo bw'oba omupimapima bwe nali mupimapima yali alinga myaka 3 yali mukulu naye nga fashuwa awonya akamwa singa anti mbadde neebuuza omuntu omukulu w'emyaka 3 ng'awonya akamwa akikola atya gwe kyoba omanya bwe kityo bwe kiri yali oba aba bize mu kunoonya ssente neerabiro ssennya simanyi ate no sinya binze kankubuulire ow'okuwunya akamwa ne woba okasenya buli lunaku kaba kakuwunya kale ate woba owunya akamwa n'oteekamu obutasenya kitokota butokozi kitokota badaaye kikyo naye mukola obukodyo munda omu kubbaala bukodyo kisinya bbi osobola obeera awo nga kutebbe eno olina kakwana kugulidde ebbiya ayagala otuulaawo kutebbe eri olinako omulala agulidde ebbiya ayagala otuulaawo kutebbe eri olinako omulala kati n'obeera ng'ebbaala yonna ekuli mu ngalo bw'oba tola nti nabo bookola buvuyo ate buvuyo ki oli agenda vaayo ajja yatuulira ono banze ngenda mugambe oli ankwana
gwe wolaga bbuba eringi n'owesitusa n'ogenda olaga onyiiza nnyo ng'ogenda si gwe aba asoose mba nfiiriza oli abajja kunyiga gamba abaala baawo obeeraawo tebakuwa keeya babeera mu basajja balala ogula bbiya tebamulabawo bw'oba bamala okunywa mugaba essuubi ery'empewo nedda si ssuubi lya mpewo just gwe okyoba omanyi ono omuwala gwenkwanye wa bbaala abawala b'ebbaala bifo nga tonnakwana sooka ng'onoonyereze ngenze kwana wa nze kwana mu bbaala enneeyisa yaabwe eri etya olaba nga ng'ogenda okukola bizinesi siniyabbi sooka noonyereza bizinesi eno ngenda kukola bizinesi ki ngenda kukola dduuka lya byakulya ngenda giteekawa ngenda diteeka kavuma sayidi kiwana eno amasomero geetooloddewo genkana gatya kuba kati twagala byakulya by'abaana byeŋŋamba bwe tutaddemu amasomero geetooloddewo genkana gatya ye abantu abali mu environment basinga kulya byakulya ki kati ekyo kyosooka onnoonyereza bifo nga tonnateekawo anaye bifo nga tonnakwana muwala ow'ebbaala obuyisa bwabwe buli butya muwala w'ebbaala osobola omusanga n'omusajja omulala ng'amuleze omuwala w'ebbaala gw'osanga ng'atudde mu basajja 10 omuwala w'ebbaala gw'ogulira omwenge kweno tebo n'avaawo n'agenda ku ndala nawo ne bamugulira kubanga ye gwe gwamuleeta kusapurayinga bakasitoma wali abaali baali ku mulimu gwe katonda amuyise kati gw'ogamba nno mba ngenda fiiriza ebbaala ono aguze ebbaketi emu ayagala ntuulewo ono naye azze ayagala gula bbaketi naye ayagala ntuule kati gwe ebbaketi emu ewedde naawe nowasigaddewo kinenya ebbaketi eza 2 ate n'omulala naye azze era oyagala tusigale awo tunyuminkirize ku ezo eccupa 2 nga nkyali awo mba navuddewo ddanze mba alina okuvaawo nengenda nennonya kasitoma omulala nendaba oba naye n'agula so that tukola kuli kubakola guli guba mulimu gwange n'abasinga tebawa mirimu gyaffe ekitiibwa boonoonya emirimu gyaffe nojja nonkwana oyagala ofuule mukazi otuuke ntuulaawo ekina ennyo nooguza eccupa eza 3 ntuulaawo onyumya kano onyumya kali byebyo bye bagamba emmange wa kibaya omusajja najja n'agula kasooda n'ateega muwala waffe essaawa 10 zannyuse oguze eccupa egyemu eya bbiya naawe n'otuula otudde toyagala nziveewo bwe nnaagenda eri mbwe nja kuba ngenze mu basajja balala ntudde tunyumiza maneja mpise n'okumpita naye awo wootudde awatali bbiya lwaki toyagala n'onoonya bakasitoma n'osaavinga nti bwe nnaasitoka munnange omwami ajja nnyiiga mu bbaala tetulinamu baki basajja neweegumya n'ogamba maneja kanvume kantuulewo awo kubanga okola ki mbu omwagala nze laavu sitagina sinabbi ekyo naye mugi yali mukozi munno okimanyi bwavaayo naye n'avaayo oba yazeeyo ngaddawa ye nenkizuula buzizi nti yazzeeyo sinze yamugjayo gwe wamugjayo kati tobagenda singa kati akyaliyo agamba siva wano ninda mukazi wange yagamba nga kinsibyayo ggwe we navaayo n'avaayo okimanyi ate ffe gye tukolera biralamu abakozi temwekwana nkirabye nnyo awantu nga bakugoba n'okugoba kasika bakizuula omukozi omuyagala ebifo ebimu nze mwenkolera babagoba mwembi ebifo ebimu balondamu ow'omugaso atalina nnyo mugaso ne bamugoba ewalala ewotokkirizibwa ddala tebakusasula osigala okola naye tebakusasula ewalala mpaka mwejira paka gwe weekyawano tebakugoba naye tebakusasula paka gwe weekyawano okola ki nogamba kambeesonyiwe tebabagamba nti omukozi singa akwana abakozi banne bakasitula bajja kutya okujja mu kifo ekyo nti tebalinawo ssuubi tebasobola vuganya ne bakozi bakifo era waliko abajjanga nga batugamba mwe babeereetera ne babeeriira ebyaddala era gye nagamba abula ebiwala bya kibaya muli bisiru ababaleeta era be babalya bannaaye mwagala abakozi bannamu oli najja n'akugamba bw'atyo
Mwagala bakozi bannamu. Ekino kyuka mu kituufu kyonoonye bakasitoma bangi. Bandikyusiza nga abakozi tebaagalana. Kuba singa oyogedde akababeereetera be babeerera. Nonzijukiza Shabati. Shabati ayina gye yali atwala abawala. Sijja kwogerayo. Kuba alabika akyatwalayo. Nyini w'ebbaala n'atuuka n'amuyita Namunswa. Alya ku nswa. So Namunswa nkutumiddeko. Naye bwe kiri. Naddala babbulooka abo batwala babbulooka nabo baagala bajjamu. Abaana ababbulooka babulookingira abaana b'abbaala. Yes. Bwe njagala kutwala wano nzijaga kutwala wano. Babaagala nnyo okubakozesa. Waliwo bbulooka yali akusabyeko? Nga lwaki nedda. Kuliko ne yantwala ewuwe ne mugamba weosaaga ggwe. Bbulooka yakufundira omulimu naye nakusooka kutwala wuwe? Namugamba nsooka tutuuka ku mulimu. Bwe watuuka wamugjamu? Bwe natuuka ku mulimu nga mugamba we ntuuka ku mulimu enkya ojja kujja kuba leero nkooye. N'agamba okay. Enkeera we yajja naye efuula bize ng'atamulabi. Ne mulaga nti muyitako ate n'omusajja omulala. Kati awo ne mwewonya. N'agamba yali alowooza ajja okunsookako. Ne mwewonya na. Nene kamuluma era ddawo n'akankoona. Edda nga n'agamba naye gwe Sharyan. Nze sikulinaako buzibu. Ngamba nange sikulinaako buzibu munnange. N'agamba ssebo n'onnimba n'onteeka ku ggulu. Ennyabo. Ne mugamba saakulimba. Just ge gali amazima gwe wali oyagala ssebo olw'okuba onfunidde akalimu. Ate ne boosi agenda kusasula ssente zondeetedde. Aye nange omale onkozese. Mpozi bbulooka baleese ekifo kimusasula ssente. Ekifo kimusasula transport we gw'ataddemu ne kimusasula abasinga basasula 2.2 naye nga ne transport amafuta be bagamusasula ng'ovudde ku ezo 2.2 gye bamuwadde nga n'amafuta be bagamusasula kyokka era ne baagala era batukozesa. Kati ebyo byonna w'obirowooza mukisikako n'ogamba kambe mu bbaala. Kuba ababbulooka nabo batumanyiira nnyo. Tebatumanyiira nnyo for sure. Kale abawala abakola mu bbaala tebatuwa kitiibwa. Ekyo ekintu kinnuma nnyo. Muwala akola mu bbaala balabanga kale eyabulwa atalina kiddako nga ye kale simanyi nakumanya ngeri gye nnyinza kyogera abantu ne bakitegeera. Ne bambi bandirekedde awo. Naffe ebyo bituluma. Owakamaseni alinze tujje tukole bannaye. Naffe bituluma ebyo bye mutuyita kikola awa kibala temuli kyo kimalayo. Oba basinzira ku ngeri gye muyisaamu. Nedda bo bakola ki? Bakikwata bukwasi. Bakikwata bukwasi kwegamba bo bamanyi buli muwala akola bbaala yeetunga. Jangu oyagala kutemerako munnange tugendeko mu short mpaayo 5. Tegera ekintu ekyo. Abasajja batera bibagamba. Oyo najja n'akugamba mwana era nzize ndi bubi namu ekyezike kyange tugende mu short. Ndayira. Najja n'akikugamba. Ate mwekaliza ddala. Naye Shamuza. Oli n'agaana. Kyogamba buli muwala gwe bagamba ekyagaana. Nange nali mbikozeeko. Kuliko for sure webikwata bagamba neetaagayo ku ssente. Kati Shamuza kambuuze. Kino kya buntu. Omusajja sene mekazi ayinza okwogera n'ogamba naye yadde nina ssente zino kanzirye. Nga mmeka? Nga ninamu ssente yange. Mba seeguya muntu n'ogwa. Naye mulimu ssente ze boogera. Ati ndi mu kugamba. Otyo? Ninamu ssente zange. Oba teweeguya kintu na kimu. Baseeguya kintu na kimu. Naye ng'oyagala short just gendako wali mu lodge. Oleese 10 lyo litadde ku mmeeza oba 8. Siniya bbi ngenda. Sijja kulimba. Awo omusajja tasooka nagula bbiya. Nze tusobola kuntwala mu lodge nga tusoose kungulira bbiya. Era nkugambirawo. Oleese mmeka 8 ku mmeeza? Otaddeko 8 ago ku mmeeza. Manjagalayo bbiya nga 4. Manyi ensonga lwaki nze nkisaba ekyo. Kati ngereze kwani oyo kugerezaako. Ku Shabati. Shabati. Shabati talina buzibu.
we bali okategedde oyo namunswa kati najja nangamba namwe ekizibu kyange ninamu omunaana gwange tugende kwanza sikwinako ye lwaki abasajja sex bamuyita kizibu nange simanyi lwaki agamba kizibu gwandaasa ekizibu soko nzijjemu ng'omugamba okujjamu ngenda kukujjamu munaana gwange wali eri nasooka onguleyo bbiya omanyi lwaki musaba nze ne Shabali tetweyagala era tetweyinaako feeling so kati nakusiba mutima guli omwenge guli gulina engeri gye gukola noba nga tobiriiko tobirowoozaako era ne mumala ne mukigalira awo tebirimu feeling tebirimu kulowooza tebirimu kwejjusa mumaze ekizibu kyamwe mwenabona mumaze ne mukita ne mukireka awo naye nze nafunayo eyannemerako nakati akyannemeddeko abe wakibaya tomwogera linnya sobola mwogera linnya naye ye yemanyi yemanyi wamukola ki ekyo kyamukusibako yanneesibako nakati aŋŋamba njagala ofuuke mukazi wange naye emyaka gy'alina niwaba mpasente kale emyaka si mukulu era ngaana agayingidde naye ebintu bye yakola bya kisiru akwana nnyo abawala ayagala nnyo obuwala bungi baba akwana ne banani abakaliyo layira ajjanga kasitoma sibanga mutegedde muwanvuyirivu azanya nnyo puulu kale gwe ofaayo yennyini kati nze nkimanyi mutegedde nakati yansanze ne kulogini kyekyo yooyo ansanze kulogini naye nga alina akawala ke yazze naako bambi akeesibyeko naako ne kamukuba igino kawala okategedde nako era nansanga akawala ne ku Friday kajja ne katubuuza nakasanga awo naawe webale nadda nannemerako ankuba eriiso mugamba nno neesonyiwa nze wano nawe omusajja wange ndeka agamba nawe oyo Mugi takwagala nze akwagala naye ojja kutomeza Mugi emmotoka z'abasajja tebasobola mutomera bakimanyi gwe njagala aba balemesezza nnyo ekyokulya nnyo talina gwe abalemesezza nze yelemesezza kuba Mugi tasobola kuŋŋamba ne waba ŋŋamba mbu toyenda si yali mu mutima gwange okitegeera ekintu ekyo kati nze njogerera wano nine wange we neepangisiza gemaanyi ako g'okozesa ng'olumya Mugi wamma kati so nsobola omuviira ne ŋŋenda ewange ne nkwira abasajja bange neepangisiza oleeta n'abasajja ewo oba oyagadde we mba njagadde oyo omusajja abeera akuwadde ki we mba njagadde aba akuwadde sireetangako omusajja waŋŋambye naye era obanga olina ewuwo awo abasajja kyangu nnyo okola ki okwesalirawo gw'oyagala okweroboza otegeera ekintu ekyo kuba ekisooka tebyansasulira rent teri agenda kugoba mu nnyumba teri agenda kumbuuza wa gy'ova ako nkategedde kati saawa bukya kumakya ebisimuzo byange nemba nga mbirina wano gwoba tolina kyoŋŋamba otegeera ekyo era omuwala nga yeesasulira akalwenti amanyi omwezi bwe guggwako balina omubala balegendereze olinayo mwana nedda mukwano nze sirina mwana olaga azaala okuzaala kugira kunnindamu naye oli mu myaka egizaala n'emirimu gy'okola kyebadde kirungi ng'olinayo akaana nze baasalikolamu mbunno mbulayi kuba nsobeddwa nagendayo kumalirayo budde oli serious nali ngenze kufuna faani kuba ekisinga okunyumira eyo music anyumira nnyo that's why kati nagamba bwe nagenda nenkolayo nja okubeerenga mu fans ne kati nagenza olaba woba okola takkiriza kwetaya bulungi ngamba omugezi sasula akalwenti ke n'aba nga akimanya ava wuwe najja naye ne bamusaavingako n'akuba omuziki oba ogivuddemu ku emu ey'okumakya onna waayagalira naye ebyo by'okugamba mbu ate omukozi mbu ate tokola kino mbu ate tonywa ng'oli mu kukola ebyo ebyo bye naganye ne ŋŋamba kanzire ewange enzije nga neenywera kabbiya kange
kankwate bulungi nkuba muziki gwange nkigali kati okola mulimu ki ogw'okubeezaawo zino male sina mulimu sijja kulimba ate sina mulimu just ate waleese omulimu waleese omulimu gw'ebbaala gwali tegukuwa sente nzugira guninda oba wasazeewo ofumbirwe musajja wange mugi nze kati siniyabbi nkubuulire omusajja wajja nankwana naŋŋamba nti njagala kuwasa oshuwa oyo omutima gwe gufa oyagala kweyogerezaako aneeyogerezaako mbu njagala onzaalire njagala nkuwase ebyo bigambo binene nnyo mu matu gange sikulimba binene kati gw'olubirira ki leka okufuna sente oba olubirira ki tolina mwana nze okufuna sente kwesanyusa nze nga nze ne waffe era bammanyi kasika nzikola ne ziwera ate sidda waka ewamwe toddawo ewaffe Gomba Gomba awo bulwadda awo awava omuyimbi bamuyita Aida Mugo oyo Aida Mugo mmanyi mukyala wa kyali wange mukyala wa Mbazira wava wetuvaawo awo kirungi awo nva naye ne waffe bamanyi okujja okolera eno gy'obadde okolera ewakibaya wali okolera wa nali navaaje nali nkolera nali nasooka kolerayo mukono njagala kulira ebbala gyewasookeramu ddala okolerako mu bulamu bwange gye nasooka okukolamu naye era nazisiruwa oyita kwaliko ebbaala ne restaurant nandika shower restaurant baali bagiyita Unique ba and restaurant eri awo Kibutika nkiri side woba nkiwulirawo mu Kibutika Lusabala nedda era naye ali Ntebe ndejje mu Kibutika awe nasooka okukolera ew'omusajja gwe bayita Richard omusajja oli yali ayagala akasente ate siniyabbi nze kankubuulire twalina kasitoma ng'alya wiiki emmere mu kulya wiiki emmere nga nsasula lwa Sande ajja olwe Sande boosi taliiwo manager taliiwo siina namba zaabwe boosi nakoma okwogera naye nga nzijja we namala okwogera naye nga nzijja namba esaagiseevinga neeyiikira mu bironkoozi siina namba ya manager namba kati nkole ki naye kagekenina essimu kabazisindike ku yange yali talina kashi azisindike ku yange njazijjako nziwaani manager ngazze omusajja ansindikira sente yajja saa musanvu okulya ansindika emitwalo 10 amaze ozisindika zaziteya ssaawa 10 era omulala najja ate yayagala change wamitwalo ejja kati like ngera wofuna sente baleka wansi akatuli we bati yesimu nagiteekaawo n'akeetaano waggulu nenzika wansi no ne change kwegamba ngaali malala geera nagenda okudda waggulu essimu teriiwo sente teziriiwo ng'omusajja yayiseemu nawulira kale nga sibitegeera neŋŋamba andabika essimu ngiresseemu essimu nginoonya ngirabako leke kumira mukama wange kyokka nange essimu yange ne Richard we yajja omanyi kye yaŋŋamba njagala nkumalemu obusiru okuva n'olwaleero ngenda kusala emitwalo 10 ze tebinkwatako oba bazibbye oba tebazibbye oba essimu yo bagibbye oba tebagibbye ze njagala sente zange nali nsasula buli wiiki emitwalo 7 nga mubanja wiikisi 2 nga alina okuba emitwalo 14 yampa emitwalo 1 beeja enna bweddu nga n'owiiki esoose teweddeeyo essimu yange egenze mu kifo ky'okunsasira naŋŋamba bambi essimu yo egenze kambo mulekere yaŋŋamba njagala nkumalemu obusiru ezange enzaagala n'azisala emitwalo 10 n'agitwala nagamba nabbosi nga bagagga nga si bantu omugagga tomwebika n'omweyalira omugagga ne womukolera ebirungi byekana bitya ye omugagga sini ebbale naye nsase okukolako ng'ate ono yampangudde bulala era we nafuna egyena
Manche nakola. Yajimpa kawungezi nakeera ku makya genda wafu. Nengera nesoka nenkabira ke ya maziga. Nemalayo nga wiiki yange nengamba kati nengenda erukayo. Nengera ke yeruka yange. Ndi mu nga bali mu bakola ngira. Bekeri. Namwenkola. Kwegambe byange nga banyizaamu ngamba. Abange. Alo. Pola. Yeruka ya. Ebinyizo nga bingi. Aneta ngobo lyawo nga kubide nga kugamba. Waliyo sister wange. Eba watagala nnyo. Gamba nsajja yajja kutagalirako sister wa kunyigire wandivuddeyo eyo. Nga tetuli banebaze. Nanyamba era mulaba ataga. Nvaayo Rachel nga bawo wa sister wange nga ataganye. Nambo wange kanveewo ku Oluganda. Tambula nenvaawo. Nenkomawo. Ekanaaba. Je wava. Kugamba ekanaaba. Omyewo ekanaaba. Ekanaaba era nawe era nandina kibuti. Waliwo awo mugaga Mukiga. Alina branches nyingi ez'amabaala. Yasooka n'ateeka ka branch. Ebiseera nno nali n'omwenge nkugenda mpola. Nga nkugenda mpola sigugenda nnyo. Nensooka nenzira kale nga laba sina bulungi vibe. Ate mmaze okumanyirawo nfunye mikwano gyange antwala ku branch enene bagiyita Kings and Queens. Eri Kibiriyo. Gango masana. Awo awo. Ngamba kiki Alex kyankoze. Kati olw'okwagala ennyo ssente ng'ate saagala kubeera eri gye yanteeka. Waliwo akalenzi nga kantama nga kaali kankwana eri kati nene mmanga ne kansangayo. Ne nkagamba ne waliyo omupiira gwa Arsenal. Mugamba lwaki tojja n'onsasula omupiira gwa Arsenal ne ngulabira eri waggulu ekanaaba. Nangamba ngenda kujja ng'okusasulira. Naye tugenda ffenna ewaka. Neneemotya. Kati amala okusasula ssente. Yali tali ye n'ekanaaba. Agambye neneemotya. Okwamotya kukola kutya? Like neneebuzaabuza nzikiriza sikkiriza. Nkitegeera. Nzikiriza muli eri. Tumaze okwambuka eno waggulu. Nayambuka nzekka. Yali taliiyo. Nga ntuukayo. Nga nkubira nga ngamba. Gamba wawo mu counter ebali bamuyita Rachel. Gamba Rachel kuba ekyokunywa kyoyagala nali nennywa simino. Ngamba asigenda kunywa mwenge. Omusajja ayagala nsange nga ntamidde atwale kiwedde. Nga mugamba gwe wajja. Mugamba omwenge nagunywedde. Akuwa omutwalo. Nangamba okay. Naye we yajja nga amugamba. Omutwalo agumusinga. Yagala n'okutuuka nze nga siriiwo ndi mu kanaaba mu ttawuni. Omupiira gwawedde dda. Nga ndi kanaaba ndi mu bakyali bange tuli mu nkoko tulya. Nkomawo ku bbaala zaali ssaawa 5. Nze nakomawo musanga yanyweze. Ngamba how are you? Nangamba kati kyekidda. Nembuuza ebyokunywa bye nanywa student. Ngenda mu ddongo ngamba kati nzizaako ki naye namukwano gwange naye nalekawo nga mbuuza paatu nzizeeko ki. Ngamba gwe omwefuireko Sirius mulage nti tomulaba. Ngenda ku puulu nga nkuba boss ajja. Asanga ene waggulu ambuuza ate nasasudde off. Nasente agenda amugambo oyo omwana namusasudde off naye tayagala agenda naye. Maama omwana w'Omukiga yampalavu. Omwana w'Omukiga yanvuma. Nengamba kati mukwano nga banvumya sikyagenze naawe. Nga ngamba ezange mujja zisasula. Yagala ze nasasudde off. Yagala neze kuguddemu ebyokunywa. Dayira wala. Ezo ebyokunywa nga tumuzimuddiza. Nga nkubira manager bali bamuyita Florence. Nga mugamba manager Innocent mweze sente ze. Ngenda kujja nzikuwe. Ngamba si wandanze sente soko nsindikire sente z'abengi. Ngamba leero nga kawedde mulu. Anzireyo mulu boss agamba we yali alekawo ng'omukulu awo. Namugamba praise Sharihani nsanga yeno waggulu. Simwagalayo kubanga obuvuyo obwo bugenda kuddamu butandike. Ngo nanyaze ng'omwenge nga mmanyi okulwana. Kati nga nziraawo nga binsobera. Kati mikwano gyange nfo ky'okumpabula bali eri nga baŋŋamba obaddayo bangwira bugulizi mwenge. Nga tudda ku mwenge nga tunywa. Nfo ky'okuŋŋamba genda. Bampangisiriza loomu nga baŋŋamba bwe bakoma. Nga neebaka nazuuka ssaawa 8. Nkeera nkanaaba mu ttawuni nga waliyo David Lutalo. Mu kifo ky'okudda ku mulimu. Nabakubira bukubizi ne mbagamba wabula nze njagala kugenda mu lutalo nga bandeetera ngoye empya nga tompya nyambala mu lutalo nga tugenda.
tukubya muziki sawa ziwera 10 ngamba leka tolonzirewa ngende mulojera nziremu ne bakeyo oba mba nkyali awo nje musajja amuyita Hamza omu ku bamanager ba David Lutalo angamba nera yabala yange bulega njagala akola ku pool mbakatolera nga nzirayo ewa Alex nga tukwata motoka nga tugenda nzijayo ebintu byange sawa 10 ez'ekiro nga tugenda Bulenga atandika okukola yeyo naye Bulenga nze namugambirawo sikola short sigenda off ate ye nga ayagala nnyo abakola short agenda zi off abasajja batandika omugamba ekiwala kyo kitutami kituvuma kikyagala agenda naffe biki ate tukigulira bya waffe kimunywa ngamba natuuka esaa nempulira nga complain zisusse eyo neneegobayo neninya mpaka mu Bende nasooka nembeerako eyo waliyo mukwano gwange sooka ntubeera eyo nga twebuzaabuliza eyo nga siina mulimu naye nga ndya nnyo nengamba kati ki ekiddako ye naakubirawo emukono namuwa omulimu nzaali boutique namuwa omulimu ye nansookayo okugenda nange ngaali mu kunkonekitingayo nasooka neŋŋenda nasooka nenkolayo kuyo emukono nakolayo emyezi egyo 3 nga bansasula 10,000 nga bandiisa ekyenkya ekyeggulu ekyemisana mu budde ate maama nze azikoze ampa mukwano gwange amagezi ne kati olaba otya tuddako emubende sooka ntya ku zino emubende nga naye mugenze mubaala kukyakala twagenda nga ne tupangisa ennyumba ne tubeera omwo nga obudde buwungeera tugenda ne twekyakalira era ne lwali eri okugenda nga maze okuva e Bulega nagenda wooyo ne tusooka ntusaasaanya ku ssente gooba neegombye gula bbiya tunywe ebyo weebityo nga bye tulimu kwegamba nze ezange wenzikola sooka zirya kuba siina mwana gwenkolerera abazadde abange beesobola ekyo sitya kyogera era agenda kunkubira nti ate mwana wange ate leero omunnyo bw'ate ennyaanya nedda babiina wabula ate nze obbakubira taata siina ssente za kulya ne bakwokya ate ne banjokya naye bannaye Shamza oyo ye Shamza kati awo ebyo byonna wembirowooza ngamba nzikola nziterekera siina gwe nziterekera katudda mu Bende nga tuzirya twabeerayo emyezi nga giigyo Aisam usigireke nga tubeerayo emyezi gyaffe nga giigyo akwate kubo ngadde mukono nze nga nzira ewa kitange ngamba namubaza gwalinga gwa 7 ngamba guno ogw'omusanvu nze wange abeeramu n'akasente kuba mulimi wa mmwanyi nikaba bali mu kutunda nze mubaza nnyo awo kuguno mwaka saamubaziza bulungi sinamubaza neera njagala mubaza ngenda nga ntuuleyo gwa 7 gwa 8 gwa 9 gwa 10 gwa 11 nga nvaayo nzija wasenga wange awo ndejja anawo ntuula guno omwaka nga gutandika ebyo nno mbadde nnywa bya mwaka guwedde 2025 2026 ayingirawo tuyingidde 2026 mu Desemba nga nzira ewaka nadde waka nga 20 tulidde Christmas evuddemu tulidde olusooka luweddemu nga nva waka mugo January ngezi nasatu kale ngendo ova ewaka nga nina eyampagudde era omusajja wange mwanga tumaze emyaka ejja 5 yakyaliyo era mwe twajja ne combination ya Sharihani ne Hamza ntukola Shamza okyamwagala olaba combination kyagitambuza combination yange saagyonoona sisobola gyonoona kati Hamza kyaliyo Hamza wange gyalina wano gyali lwakubeera mu gita banaddata bino yandibirabe nanyiga okufuwa abeera binoonya ebyaleero agenda binoonya kati nga mbeera eyo January agudde February gugudde tandika ekisiibo atandika okunyiiza asanga omuwala banene ab'ebigundi abagenda ku kyeya amusanga ku gundi mu kiguruupe batandika okwogera amukwanyi bamuyita Glory omuwala amukwanyi atandika okuyiga emize ajja ewaka
sawa 5 ate atuuka ewaka sawa 5 nefuula serious ku simu ye azeni wala abaddamu ku testinga ku gundi ku WhatsApp nasa nkubera na video call bali waka kale ne binkwasa obusongo nengamba walonze okubeera bamulage avuga bino emotoka ebifuluma ensiko ko wabikirebe nampima agenze nkimayi we kinamba tagenda kubeera nafulumira mu lwennalimu olugoye yanyigawo ebisumuluzo brother we yaliko kale ka distance nga kawanvuko nga ngendayo nga mugamba ebisumuluzo bino biraba obedi wakomawo bimu nayenze ngenzeeko mu kyalo nambuuza wamugambye ne mugamba yakimanyi nti nogenda mu kyalo leero angamba nze okubeera awo nga nkaba mazzi ganze omwana omuto banamuloge nentambula ne muviira situte kintu n'ekyo engoye zonna nazirekayo engato zonna nazirekayo ne mulaga nti sina na kimu kye neetaaga nenkwate kubona engenda ewaffe natuukayo kitange nga mbuuza ate kiki mwana wange nze siddayo jjukira nagenda nziruse kati natuukayo ne mbagamba ngamba olwadde baali babimanye babiwulidde olwadde babadde nga batuwulira nga nkyasibona okusoma nga ye muwala wo oli yamulimu ati ngera abeerawo n'amunkoona naye mukyala Hamza namugamba nze nziruseyo nangamba oli musajja wo gwe yamwefunya tolina byotugamba amba kati no naye atandise kuduula kuba kitange mu kuduula mumanyi nabeerayo enakweza entambula ne mbaviira gamba nze ngenze wa ssenga wange yeyamanyira ennaku olwo ssenga yaliwa ssenga ali awo Ndeje komawo Ndeje naye bali batabuliiki balina nnyo mbanze okubeera wano ate essimu okulera mukano kange bamuyita kato buloka w'amabaala makati ngendeko mu bbaala antwala ye bunnamwayo waliyo friends bba ngimanyi ye friends bba angenda eyo nga nkola ekyanzijjayo oba mbigo nti gwasiimayo nga always mba ndwala buli kaseera njiwa ebirogologo ebyekisiru nange nga simanyi lwaki nabeerayo kuba nagendayo gwakuna nagenda gwakusatu ogwokuna nali nvuddeyo kati ogwokuna mu kuvaayo nga nninya nzira mu paaka ewa ebusega kati mukudda ebusega ngamba nzire ewaka ngende ewa ssenga oba ntambule mu byange kubira mukwano gwange agamba naye boosi ali eyo mu kibuga boosi wange wandimukubidde kuba yali yagamba okola ki okuwa omulimu mukubira angamba ekituufu ndi wano eno ogundi ku ekifuno kisanyukirwamu nnyo kiri awo ku ntebe road wa namasuba namasuba kinamasuba asitabata wano mu junction anterabi nabayimbi bakikubirako nyo bakiteekako kiriko gundi China Town kiriko Freedom City amanyi wano ku Freedom City nawanene ebintu byenninze be bali mukundeetera wentudde nemugamba okay sobola okusanga awo netugenda fena nagamba tewali buzibu ojja okunsanga tuuka mu paaka kati nali neziramu nemukubira airtime naggwako nengamba ate kati nfulume bweru nfune airtime nensawo njereka munda akasawo akatono kenali nkutenkaleka munda nesimu ngikwata nteeka mu kasawo ndeka munda fuluma ogenda ofuna airtime nagenda okomawo nga mwalimu omuyaayo ogwa muyaaye nga naye yabuze esimu yange naye erugenda amakati nzizeeko nga bakubbyeko nnyo ebyo anti ndi mulagajjavu nange neemanyi ngamba kati nzizeeko ki agamba sirina kyakukola kangende wa enamasuba oba namunoonyeza ku ssaati kuba ye mumanyi face naye enamba ye sirina simu ebugenza kati we nagenda okumanya nga nali mpunze nagenda okulinnya ezegundi Ntebe road nalinnya express yansulayo ku express ngero tegera mu mulimu express nga tumaze n'okuyita kale akagundi kebasasula ngamba mpise ku express ngenda ntuuka sanga wa boda mugamba ngenda namasuba ewa ku Freedom City angamba endo nga weetoolodde
nenga myusa amaaso ne bambuuza ova kaaba konze nva kaaba ne bagamba ono omwana alabika akoze eki abuze nga bantuuzaawo zaalinga ssaawa 7 bantuuzaawo ku express yaabwe nga ntuula nga mbirowoozaamu waliwo omulenzi bamuyita Ronnie nga mbuuza kati gwe ki ekiddako ku bulamu namugamba omanyi mwana twendayo omulimu ngamba okufunira omulimu ngenda gufuna naye essaawa zino simanyi oba nangufuna waliwo omulenzi bamuyita Ivan owa booda ng'amukubira era bwe bandeeta ayo wa Kibaya ng'amukubira ng'amugamba nina omuwala amalayo biki asobola okukola mu bbaala biki asooka n'agaana yatuuka na ssaawa ejo nga batanze mukira ku ssaawa 9 yatuuka ssaawa emu ng'andeeta naye nga mpulira sibitegeera bulungi okutuuka ewa Kibaya natuukawo nga bamaze kunsiga simiya nga fashuwa mpulira sibitegeera ngamba kiki naye ng'ebunamwaya n'adduseeyo buddusi ngamba nze wano kantambule nveewo nenzijjaawo ewa Kibaya tandika okukola ewa Kibaya ate ewa Kibaya ekyanzirusizaawo kiz'abasajja tebagenda kunkuba nga kwendaba kati okyayagala omulimu ogutali mumpi ebbaala etali mumpi wembadde njagala okuddamu okukolako mu bbaala mbaye njagala kuddamu okukola ku loogi wasaba genda osabe nasaba nimanyi Alex yampa obupakuluzo bungi si bungi teri kunywa ng'okola uniform every day cross the show every day balina shift night ne day night naye nze mba njagala day night so that day shift tosobola kufuna day shift lubeerera era ofunamu day shift this week oluddako beera ku kiro actually bakola nawe bati leero misana enkya kiro osegedde leero misana enkya kiro we bati buli mukozi kubanga bw'okola ekiro eno wiiki etandika enkya ate yangambye ngenda kulabira okusatu n'olwokutaano alawo banaabisobola genda okole sampling okole ndi ku sample era lwakuba ye enjawulo eriwo eri tebeekwana n'abakozi kyekimu ku bifo byenaadde nkugamba tebeekwana n'abakozi kati ate Mugi batandise omubala ku bakozi kitegedde ate era wali yadde okasitoma kwana tokkirizibwa tula ku ttebo y'abakasitoma osegeera okuba wasimairo kikirizibwa naye okuba efasa ennyo tekikirizibwa teri kulaba muntu olw'okuba omumanyi n'ogenda weebale nnyo nange bansomera obuteeka anti byawukana nnyo eddembe eriri mu mabbaala malala wali ate bimeninga birala ebeera serious business naye of course era abakasoma bakwana abawala bakwana kuba ennamba ne mwogera oluvannyuma so si ku mulimu kuba wonnyuka osobola okutambulamu ebyo era wali kasoma takkirizibwa kukoona ku kabina era naye bamubaaninga bw'oba oloopye koze nga toloopye takkirizibwa kukwatirira takkirizibwa kukaka kyotayagala naye bamubaaninga n'atadda nebabanga bwebamulambaala bamugoba bulungi ennyo ekyekinuma sinyabbi abawala b'ebbaala kutuyisaamu nnyo maaso ekyo kintu kinuma batuyisizaamu nnyo amaaso gekyoba omanyi naawe obiraba ngeri gye batu disrespectinga nanti nze byendaba olumu biba bireetebwa abawala benyininyini omuwala engeri gyeyeeyisaamu osegera ng'oli awo oli izegowa osegera kati ba izegowa awo batwetedde n'obuzibu okitegedde nga kati oleetera omuntu okulowooza nti abawala bonna bwe bati waba atandikidde ku muwala bw'atyo ndaba abo bendaba be basinga okireeta ekyo mubbaala mulimu abawala si babeera serious nga yamininga bizinesi nga taba munyiivu naye abeera ku mulimu era nga toyisaawo bya kisiru byo ye aba ali ku bizinesi nga ye kyekyo kyaliko ng'omusaba n'enamba n'atakuddamu n'asanuka bulungi eccupa obulungi ennyo n'akuviira n'akubuuza sewe naye kyakyetaaga bw'oba oli mu bya kisiru n'akuviira
kati genda omulopa taata onalopa anti amabaala agamu gabeera nga bakasitoma ate bagobya omukozi kyekyo bayita bakukwana kyekyali bakukwana n'ogaana ne bagamba boosi oyo omukozi wo tajja kusobola wano agende atumazeeko emirembe bakasitoma be basalirawo boosi kibaira boosi yeeguya nnyo bakasitoma weebale akantu akalala era akagobya abakozi ku kasitoma kujja n'akulya oba akugjeemu oba akukwanye n'otamuwoomera n'ajja awo bwennyininyini n'akwana omulala gwe n'ossaawo embeera bakugoba otulemesa kasitoma kati ebintu bwebityo ebijja byapeninga ku bawala ekibeera mu bbaala ekyo era oba oyingira ebbaala bakugamba mu bbaala temuli musajja wa muntu bano basajja ba mu bbaala sibo gwe basoose okulaba ate sibo gwe basembeeyo olaba kuba togenda kubeera wano olubeerera weebale si gwe yatandika ebbaala nkyali kodinga ajja ku WhatsApp kati oba olina ekyo kyo bakikugambirawo nga wakatuuka ku bbaala naawe oba olina okwebuuliriramu ate nze sijja kukyakyogera kiri nnyo ewakibayi kyekintu anti bakasitoma babeera manya abawala babeera bagamba mbunze mu bbaala nenfuna omusajja omugaga mukuuma kati omusajja ajja n'ayiwawo waaka kumba ayagala kulyamu omuwala n'alowooza agenda mukuuma omusajja enkya ajja n'abakazi balala oba omulaba azze kwana balala abawala b'omu bbaala nze ŋŋamba nnyo bali malaaya kibaala si malaaya mbu yeetunda naye malaaya kibaala mbu malaaya kibaala ono ajja kukujja leero akukwane akuweeyo zino amala okulya tomwesibaako kale ye muleke akwesibeko naye gwe lwaki oba omwesibaako abo be baleetedde ddala okuba nga ekitiibwa ky'abawala abakola mu bbaala bakyonoonyi ebbaala ezo oziraba bazikolera abantu sisuubira nti baba bakolayo ebbaala mbu bisolo bye bigenda ozikolamu era abantu be bagenda ozikolamu era abantu be bagenda ozinyweramu naye simanyi lwaki ate abawala mu bbaala kale abakola mu bbaala babayisaamu nnyo amaaso mo special abawala lwaki kituukawo ekyo ekintu nina akantu akalala kenjagala onyumize omusajja yali oba nkakubuuze ntya simanyi oba nkakubuuze ntya mbooza mpulire anti sagala wulikanga kuvoola nedda gwe kati tuli ku business naye mu bbaala osobola olaba omusajja n'omwegomba sinyabya ekyo kibaawo n'omwegomba abasajja bwe twegomba abawala n'omwegomba nga fosha waatuuka yagala omwesooka omusaavingi we yabeera akoze eki yesi aba akunyumidde bunyumizi n'omwegomba ate kati wali omwegomba ate n'abanga nebbi yamugula kisukka nga toyagala vaawo oba toyagala nakuvaawo omwegombe kabbi yakagula oba akatoka akagamba babakuwe kiba kigwa bugulu oba olina sirika busizi kati omuntu bw'atyo bw'abaaka nga naye akuliyo n'akusabako omugjamu oyo mba ninamugjamu kozi mba namwegomba dda otegeera ekintu ekyo naye tuba tulina osigaza ka bizinensi olina okunjokyayo buli kadde male manito yaba bwerere kuba bagenze ku mutima nze n'engombe egamba nti gwe omusajja wojjira n'oŋŋamba nti muwala gwe ng'onyirira balina nkugamba kati oba ogambye nti nnyirira kati oyagala nkwagale olina omakinga sure nti ogenda kunteekamu sente ezinyiriza okusinga bwendi kuba ekinyiriza omuntu kiba ki sente si laavu laavu tebagirya laavu tebagirya era gwe ojja n'onkwana ngamba onyirira biki biki ngamba munaye kinyiriza sente neteekamu akasente kati gwe oba naawe onaasobola okundabirira jangu kati kwaliko baneeno aba nakukwana nakubbiri nogamba naye omusajja ono kaneekaze musabeyo kale kukyemisa nomukubira nakubuuza nga sinnakwana ani yali akubulira omanyi awo omusajja yagubulira waliwo ababibuuza ebyaddala omanyi ekyomuddamu
wali wato nankwana nayine yali akingulira kati we wajja namugoba so bikola byali akola ki abasajja abasiru gye bali se babibuuza naye gomala okimbuuza nga amaze okugamba ekyo era wenva ku ssimu yo kabuloko nze akayina taddamu kusinika bya kisiru kale baayi siddamu kugira ate ne kati awo sinabye bogenda kuŋŋamba ki omaze okuŋŋamba nga sinakwanani yali agulira mba nkyakwagaza ki anti oluvannyuma mumala n'osaba omuntu ekyomisana ate n'obanga bwajja tomulabawo ate oyagala atasseeko bbiya naye nga ate wamusabye ekyomisana woosabira omuntu ekyemisana kitegeeza oli kuva ku level wakulabira mu bbaala oba ofuuka muntu waddala kati omuntu waddala engeri gyeyeyisamu ate tasigala nga yeeyisanga wa bbaala kitegeeza yaguze ekyemisana wajja wanjawulo ne ku bana abagula bbiya nti kusanga mu bbaala mwokka akati nno mukwana ogambye mbu wagula ekyemisana oba ofuuse muntu we waddala ekyemisana tekikufuula muntu wange waddala kyekikufuula ekyemisana tekikufuula kyekifuula omuntu ozze munnange namunswa zaaguze ekyemisana yes namunswa for once even in a week era nawe oyagala ofuuke omuntu wange kati kambuuze namunswa bw'omukubira nomugamba badde soka ongulireyo ku kyemisana nagamba jangu okiri ewaka olinnya n'ogenda kisinziira wali watya ate kisinza nali nzizeeyo bw'oba togenda ngayoko sisobola aye newe mba nali nzizeeyo kale ate waba oli gwewegombye nga gwokemye naye ngulireyo ku ekyemisana nagamba jangu okiri ewaka olwonsaba bakugamba jangu okiri ewaka aba akwejjako nga manye togenda genda aba akwejjako gwe kyoba omanya n'oluusi aba tali waka togezesanga gwe bajja kukulya sisobola nagendayo layira sisobola mbandiko kaki mbandiko mmindi oyagala kyamisana njagala kyamisana ogenda genda oli ekyemisana olye n'okulya akuwe ne transport awo wabi nedda transport olina okunteekamu antwala andeeta ewuwo olina omunteeka tuuka awo sooka olye ebyo bijja kukolebwa anti wenkusabye ekyemisana oŋŋambye jangu okiri ewaka kitegeeza wenkusabidde ekyemisana mbadde sinamwadde ekyo olina okumpa transport andeeta ewuwo olina okumpa nkomyawo kati oyo anandeeta nanankomyawo lwaki tozigatta n'ozimpeereza naye ebintu ndaba mubifuula bya bbeeyi si bya bbeeyi mwabatukootinga ebintu mubifuula bya bbeeyi amazima olaba kati ye nembuuzaamu kino alya tanywa olw'okuba ongulidde ekyemisana ekyeggulo ekiro toyagala kungulira ku bbiya alya munnanga alya anywa kawulidde alya anywa omuntu alya naanywa naye mukola bubi abasajja najja nakugulira bbiya nomugamba bampeyo ekyokulya nagaba kuwa ekipisi n'enkoko nozibwebwena olumala okukutta n'obuuka uli ku meeza endala eŋŋenda ekyo kigwe mba nayiseemu dda kati just bubbiya bwa mitwalo egyo ne buchipusi bwa kasanvu ngera buntuuzaawo bw'obadde tobalinabo kabadde ka bbiya bw'obufunye kati bu gwe kyobumanyi bwe mba sinakafuna oba okaagala kufana mpulira nkaagala gwe kyoba omanya mba mpulira nkaagala nawe mmala okukafuna ate nze sinyabbi nze ne wonnyiiza ng'omaze okungulira bbiya tubadde ku mmeeza y'emu omaze okunyiiza nsitula bbiya zange ekiki sizireke bbiya wange muleke wano tebakulya nnusu tebakulya nnusu olaba naye sigula bbiya mubbaala bbiya wange tolina gy'omutwala ku mmeeza yange omaze omugula eyo baketi yange ogambye shamuza baketi yo era wonnyiiriza notandika okwogera besaagala ng'ozikuŋŋaanya nga gannyabo teeka wansi omwenge tugunywera wano ngulagawa nedda mukwano tebijja soboka naye bannange omunywa amanyiddwa nedda ge mazima
nze sireka sizira mwenge ne kati kankuuze kati bintu biri serious bya kikulu omusajja yali akuliddeko ebyo bya ssente n'owulira nga nawe mwagadde oba obeera kubirirwa nga nti gwagenda okulya nga oli ku mwenge nze sijja kulimba nze omusajja ndya ssente nga nsigala mulowooza mbadde manye engeri gy'aba akutaddemu akasente obeera ojjukira akasente nga yapako kasente jasi oba olowooza akasente n'ogamba nti oba alinamu leero oba alinamu kati ate gwe wondya n'ondiisa ssente wojja sikulaga mbuno nkuwala n'ate nesagala ate oba onyumiza ebiri eri byongize yondidde mbasagala ate obikomyewo pozi oŋŋamba ebirala ninamu endala ninamu akasente naye nga toze kuŋŋamba mbw ate kati kenkuliddeko mbw ate njaga kufuga girlfriend wange mbw ate biki era jangu nguŋŋamba ninawo ekizibu kyange sooka onziggyemu omusajja yali ate kasikondya no kasikondya nenkulaba mbu olinamu kusente w'okomawo woba lwiwandira ku 8 kuno ojja kundiira ku 10 kasita okomawo anti bagamba akadda nnyuma kassa eka nange mba nkuyigiriza luli eriwa wandira ku layisi kuno mba nina okuteekamu kati aba abasajja baba bambadde oba okwambala kwa bbeeyi oba okwambala kwa layisi olive ya bbeeyi oli akugamba mbu osaba 8 ngenda kulya kitwe ng'omugamba ndeka tolina option ya kitwe sina option ya kitwe bulira abaana bagamba ekitwe kya bbeeyi muko ekitwe kiba kya bbeeyi omanyi gwe omuntu okulya akapulaini ng'omuntu gw'oyagala wati onfunisirizaawo olubuto ekitwe kya bbeeyi sirimu gyali enziku gyeri tebabakebeza ndaba abasajja bijja byafudde dda birina amaanyi agakebeza ozi omuntu gw'ogenze naye waka be batera okukebera naye n'ow'omuloogi tebakebera omuloogi takebera naawe kati oyo omuloogi wabanga ayagala ekitwe ye alina kwogera meka n'olowoozaamu nogamba oba kuntwala muloogi ne muwa ekitwe sikulimba ebyaddala ne woba ozirina zenkana zitya kuba ogenda kuntwala ondya ekitwe ndwale siriimu ezo ssente zompadde tezirigenda mujjanjaba ne bw'oli nkuŋŋaanyiriza ssente za Uganda zonna tezirigenda mujjanjaba oba olubuto kaleko kuba awo njokyayo 2 sobola okuggyako 15 n'enduyiwa wali eri nenzijjako n'esatu gy'ebyokunywa okuddamu omusaayi n'otayisibwa bubi nnyo okukalakala mimwaku wali ojjamu simya bindeka ante simanyi nze ndeka simya nze mbuuliza balabi bannaye siri bakolera bannange zikolera balabi simya bbi olwekyo kanyewo n'amazzi bannaye kati tobeera wano begomba omwana nojjukiramu n'ogamba kale singa yenkana bw'ati kituufu singa naye wakusalawo okuzaala singa olubuto lwange lukyali lwa mwaka guno singa kati myezi lugenda mu 6 siwo kubanga 5 anti tuli mu gwa 6 tewajja eno mu January ng'agiraawo nze okujja wano eno sina mu Gwakusatu nze najja mu Gwakutaano kuba natuuka siniya bbi natuuka wiiki ey'okubiri nga waliyo ekivulu ky'omu emusimu ebyaddala ye yali birthday yange nze najja mu Gwakutaano wamma nzijjukidde bye mbadde gamba nti nakusanga ng'emanju nga mutudde nzijjukidde twali mu kaseera awo nga bali tegeka kivulu nga muli muzigu ne muzi conference wajjanganyaawo wagira mbiseera ebiwuna kali akawala keeru kati bo ne Sylvia kati bo bajja baali tebannawezaawo wiiki nange nawe nojja kuba bajja lwakunanga lweno wiiki ze nentuuka olwokubiri
Adai akakaona kero nako kalalu njagala kajje katuzeeko wanene kanimiza abantu ebibuuzo kati agenze ensambya bambi jekenzo kolera eje kagenze kolera kabadde kubala nti nga tekalina mulimu ndowooza kyokka kyamuza bannaye olina emboozi katugenda kudda mukola mu bbaala eyo yo wobanga toyagala byakumanyiira awo tebamanyira bakozi naye etteeka olina kuba mukozi ali siriasi okukuuma obudde obuyonjo n'empisa byebyo ebisigadde byakugumira teri mulimu gubulamu lyosomba kuba teri lugendo lulimu luli direct obuwonvu n'obukko naye okuba siriasi empisa obuyonjo n'okukuuma obudde naye nze nga sikulimba ekibali kyanzije mabaala nakooya abantu okummanyiira nakukwana lunaku lumu n'alaga nga akukwanidde ebbanga ataddewo akamanyiire kati ate kuliko nze bentera okusaamu levu onkwanye olwedde obadde okimanyi nina omusajja wange ankwana ate onsanze ntudde naye ate onyiiga ozze kunkwana onnyumiza baŋŋamba mbu Namunsi akukwana ne baŋŋamba mbu ate Mmugi akukwana ne baŋŋamba mbu ne gundi akukwana kati lwaki oŋŋamba biri eri yogera ekikuleese ntera nnyo bagamba beera direct yogera ekikuleese ogende tonjuliza mbu ate Namunsi akwana Mmugi akwana gundi akwana yogera kikuleese kugambe yes or no kuba nze alina yes ne no gwe ng'ozina nga ziyiika ng'amazzi kubanga eyiika ng'amazzi newofukamira awo no nonkomba ku bigere kasaakusiima era nkugamba mukwano siinaawo olugendo nze naawe munojja okunkwana nodda mu nnyabo awunya ssebo ate taata we yakwata ku lw'entebe ate oli n'akwata ku lw'empigi lwaki okwona eyo yonna yamba ekikuleese ate nze ekisinga okunnuma nze omuntu ne we mba nzize like ng'oli mu kunkwana kunjuliza basajja balala saagala kunjuliza basajja balala n'onjuliza ono n'onjuliza oli tebampozesa buzibu bwenna saagala kumpozesa era otuuka ku kiseera ekyokumpozesa mbuŋŋambisa amazima Mmugi okyamwagala oba ompozesa babi babuuza ebyo nga lwaki oli ne yeekaliza ddala enagye nagamba abasajja balina obudde ate n'obwonooneka kuba kasimanyi wobubuuza ashabyani ate biki mbu olina boyfriend ndi mwana muwala ate sirabika bubi lwaki nedda siba naye kyogamba ze nafuirwako ndiga anedda lwaki kati ombuuza ebyo mbu olina boyfriend jangu ng'okwana ndabe ku ggwe ngeraageranye teke ku minzaani anti olumu omusajja abuuza ekyo ensonga bbiri esooka nga tayagala kujja mu lwokaano kwonoona budde bwe nga tagenda kukufuna bakuvuganyako bangi ekyokubiri ensonga ey'okubiri lwaki abuuza apimemu gwagenda ovuganya naye amusobola oba tamusobola zezo ensonga bbiri nedda kiri bwe kiti akamu akikwata bubi nze omuwala nze asalawo naye abamu nti fe batubbyeko nga muwala yagaana naye oli n'akola buli kisoboka ankunyumizayo kaneena Mmugi wange oyo omulaba alina abasajja bangi bamusinga ssente abankwanya nala omusajja omu eyankwana yankasika ye yamundeetera omusajja alina ssente nga buli wajja okundaba bbiya angulira mizinga kyokka ng'ekyesatu binaku kirina ossoma ekyemisana nga nina okkirya nga nina okulya ekyeggulu waba tazze nabyo ssaawa 3 nga kiba kyatuuse waba tatuuse ku ssaawa 3 ng'akiweereza ku booda nekitwala muwala nga kwegamba buli kimu kijjira mu budde abeerawo bulega naye nze yasalawo ngamba bino byakatemba oba mategedde omusajja mukulu alina emmotoka simanyi oba alina emmotoka alaba nnyo ku booda kale alina emirala gye capati musoga muleke okoze obuye mwogera kale kiri okukiri naye
kale nga musajja ayina sente ye naawe manya ayina sente ye naye ate era musajja mukulu buli kimu ng'akikola okumayanga abakazi tujooga we namanyira mbu abakazi tujooga genda mu maaso nga mugamba yambuuza kuba era olwedde yali abira mu lubugo omwamba omugi yange yambuuza bituufu muyagala emmugi mugamba nseyagala na mmugi kati ne bamugamba awo nga buli lwenfuluma mugamba oyo nno omulaba nga tulina koodi yaffe nga nfuluma mmugi naye nansangayo kati abageze kwesinkana bwe najja ne mugamba wabula abakugamba ebigambo bw'ogenda okwagala mukama wange nze tondeetako kajjanji naye nga manyi n'omugamba oli emusa ayagalayo ekyokunywa bambi nagamba anywa Guinness bambi nagula omwenge kati mugi yo mugamba ani akuweereza omwenge ate nekubanga mugi wange mwagala oba omugamba mugi namugambanga amazima oyo ankwana naye mumulyako sente era nga naye akimanyi ankwana mulyako sente naye nga kimuluma angamba naye Sharihani no ebyo tubireke nze siyina sente nyingi naye kale nja kutuusa kati nga nseka nze njagala bbiya ye tagula bbiya ate nga mugulira bbiya nga baali awo nga mugamba oli emusu naye mukogera talina bulungi talina vayibu namuganya anywa Guinness egenda omuleetereyo nga ngenda nga njako kawunta nga tino mugamba musajja munagulidde nangayo oli serious ng'ebyo bimugamba oba nga byogera mu mutima namugamba nga musajja munagulidde kwali bambi ne mugi wange amwaga nga mugambisa amazima nga kyanneesigako bukyanga yankwana nga tandabangako nga nvuga ewa Kibaya mungeze sula wabweru tasangangako mulooji ng'era ekyo mugi akuteerawo n'omukono nagamba oyo okusula wabweru nga sinzamututte tebakulimba akuteerawo n'omukono naye nga ekisinga okunuma bwateerawo omukono kibanda mulomo ajjudde emirembe ajja kanoonya baddaye nga tugenda omaliriza nkyalina shamuza wano naye nga tugenda omaliriza anjayo okujjukiza nti vidiyo eno ekutusibwako Shalom Supermarket wali Nalugala oluguudo oludda Egaluga genda okole shopping na mwena stock bayiyeewo stock empya bali singo genda shopping ebintu by'obuwulwe waka ebitavunda mangu namwe abalina family genda ogulire family y'ebintu wamu ne bannaffe aba Apilation Health Care bano bajjanjaba endwadde za buli kika bakola scan za buli kika bakola operation za buli kika bajjanjaba amaaso bajjanjaba amannyo Shamuza yadda ayogera wano ku basajja abawonya akamwa mwekwate nnyo Apilation Medical Care mugende babajjanjaba akamwa katerere awo nno kw'ossa ne bannaffe aba Smart Handling Hygiene bano nga bakuŋŋaanya kasasiro mu buli area yonna kasoba nga oli mu Katabi Town Council bekwate namba zaabwe kweziri awo enamba ya Shalom Supermarket kweri ku screen yawo n'enamba ya Smart Handling Hygiene nayo kweri awo bakubireko bakujje bakuŋŋaanyize kasasiro wonna wooli bano nno booza n'amategula booza ne tiles bafuuyira n'ebikubo biyenje mu nnyumba booza sofa sets eziddamu zetukula ng'empya so beekwate kujjukiza nti lunaku olwokubiri mbeera ku point ba ebuwaya gye tubeerebera bucket night lwakubiri oba Shamuza nje nkutwaleyoko olaba otya olwokubiri no tugende ne mugi ajja kufwa mugi ajja kufwa sinyabi tugende wangamba kwampa program kale twali buzibu neera nenkujjukiza nti buli lwakutaano tubeera ku Login Lounge Egaluga ebeera nayo bucket night endongo etokotera ddala ne badijja abakugu ne ba MC abakugu era nkutegeeza nti Login Lounge ennaku z'omwezi nga 28 omwezi gw'Ekumi tulanze bukyali ejja kuba Lapook Branch Festival olunaku lwe bali ennyama mu Uganda yonna era neyanziza nkalabye ka profile so kyonna kyekiri beera ng'ogoberera ensonga zino subscribinga weereza muno linki naye aweereze munne tube nga tunyumirwa bw'oba olabye OG tokoma kumulaba bulabi weereza ba OG ne ba OBs obagambe nti OG yazze mu kantu ali tunnyonnyola ebintu nga ebitambula tutemera
osana omukubirako ye bawe ku namba yo kuba nakubira oba TikTok namba yo ku TikTok ejeri namba eriche yes banonye linya Shamza gote kambuta Shamza anti bayinza okuba bashamuza bangi kankebereyo ndabe ekiriyo Shamza bayinza okuba bashamuza bangi ate omuntu nanoonya nagamba nze nalonyeza Shamza ne bandetera abayindi Shamza ninaye akaana kange ate gwe atalina mwana ninaye akaana akaliyo ate olaba waliyo Shamza Collections like that Pero nga tebagireeta wano ngensobedde kaunti yange ate nga nejjo kanyambye kebera ku yiyo tulabire ku yiyo kebera ku yiyo oba bawe namba weba na saving number account ejja kujja namba erise 07 80 52 20 78 it's an MTN number yidem 07 80 52 20 78 anobulako 07 80 52 20 78 eri ebulako wano ebulako eri 0780 52 20 awo kitegerekese gye wakozesa yeyo gye nakozesa tekana kana kali kaana kato nayo kabbe wallahi ebuze wallahi gondi yange ebuze wano bonna abaliwo bakadde wallahi ebuze ate nga nejjo kaŋŋambye kanjiraba weefaanana so nga tugenda maliriza biki byolabye mu bbaala nga wali tobisuubira era oba kubanga wali ebimanyi tewandiikidde mirimu gya bbaala nze singa nali manyi nti abawala b'omubaala tebapawo respect mbalowooza buli omu yeetunda nali nibadde siyingira bbaala girekawo olaba eriko wano eno obadde ogamba buno owa wansi buno buba tebukkiriza kulabwa buno bwe bugikweka twongereko akantu kuba bano bangi 256 256 kale yale Shamza 256 ki ekirala singa wali okimanyi kyolabyeyo nga kyewuunyisa singa wali okimanyi twalingidde bbaala especially abawala ba respect nga nali manyi buno biriwo ebityo sandigiyingidde nsansa okunebasanga bugenze bannange oyanye okwebaka era owulira bubi nga webasereeta nebasereeti ng'onga nkolaki ng'oli ku mulimu nze mba njagala omulimu mba nyimusereeti saawa ezo wallahi bw'onaakola ggwe nga lwaki sikola ne kati nabimanyira sinyabbi mu kusooka kale kyasooka kunnyigiriza nga ntuuka essaawa 7:30 n'endoozinga ne kati natuuka essaawa nemanya kuba kukeesa kati bukya anembeerawo nga ntunula ebyaddala ng'ogyeko omwenge osmokinga
Shisha yo munyo yo mukozesa nsinga nina oba emyaka 15 ng'onywa shisha anti shisha brother nga amukola kati so dadi yasooka n'amuyombera n'agamba biki bakiteva ku shisha kesa n'akimanyira n'andeka ye mukozesa shisha mumazeemu emyaka Olisi namunywako wande nampisa bubi nemugwako ekintu kyenkozesa mwenge na shisha byokka. Okay. Mwenge na shisha byebikuba byenkozesa mpozi nemmere nakyo kikuba kakakana weda kenkugamba bwe nemmere mbadde mayogamba nemmere ebyokulya nabyo binkuba nabyo binkuba obwedda M erimu U ate gwe oba tatagiteekamu obwedda sigiteekamu ensobi gy'okola kaako keereesedda shamuza 256 naye M giteekeko U shamuza then after our symbol sembeyo H shamuza 256 omufollowing munyumye naye banaye bagenda kukukyayisa omusajja gwe bagenda kukyayisa omusajja akati naye okwagalwa okukyayibwa ne baba tobikola bakukyawa kitegerekeka so bana mulinayo akatalekeka bagamba batulabaawo akatalekeka nekyaki mponegamu ku bawala b'ebbaala mukendeeza olugambo mu bbaala mutuusa okulemu emirimu abaala bakola olugambo engambo nnyingi z'omu bbaala nga lugambo ki kuba katolaba nyinza okuba nina mugi wange kati nina munswa naye nankwana ngereze kwani linnya lya mwala kirinza okunyangwira bonna bomanyi Silivia kati Silivia n'okimanya nina munswa nkwana kati mugi watuuka n'omuwa olugambo lwonna ng'omanyi n'omukubira inolooza kati yasuzeewo yagenze naye taliiwo oba olunsi kati ekigagga kizze ku bbaala kyanse okungulira omwenge tunywa nojja n'omukuba akama namugamba kati noyo omulaba kumugulira omwenge alina bbaawe waneeno era amwagala era era olaba nero wanannyoka wagenda ogenda naye n'ogamba kati byo byetaagisa ki bijjirawa mu mulimu abaana babikola abaana twekolako engambo ez'ekisiru kuba ze siraba luga kwongera shamuza ekigenda okugasa ozze ogamba ekisajja kyange kibadde kingulira bbiya mboyo alina omusajja olwo akyuse agulire ggwe era agenda nyiga buyinza atambula agende agenda akugulira ate nze nja kuba nnyweddeko gwe nywedde ekinvudde mu kamwa tekinkaabya tebakaabira amata gayiise oba agenze nga naye agenda nengenda sigala nnyigira gwe amuwadde olugambo egwe nja kunyigira oba tolina nsonga gyompa kati olubadde olumuwa lukugasizeewa kikuyambirewa nze atali mwana wa nnyoko atali mwana wa kitaawo kyekikulumirwa ye oli gwe obadde ogamba mwana wa nnyoko mwana wa kitaawo sente z'osaasira gwazikola baawo mbu temunnange wanaasaasanya sente mu shamuza temugenda enkyafuna kyakulya eŋŋambo ziyitiridde eŋŋambo nnyingi kale tweyanza nnyo webale kujja tukyalirako wano ku Sakata Vibes namwe webale kunkyaza era olulala lonna obanga n'emboozi fuwe tuli ojja buzi nga tutuula nga tuutokota emboozi y'ebbaala eyo teggwaayo iyo buli tunanga tufunye obudde tujja kuginyumyangako mpola mpola kyetujjukira kyetunyumya subscribinga sharinga weereza munno linki eyo toyabira okulayikinga oba olina kyoteesa teeka comment awo wansi oba kyowabula oba olina gweyagala tukyaze oba olina omulamwa gweyagala tuteeseeko
fengo tekawo mu comment tujja kubiteekateeka tujje tubibaweereze. Kale.